waliwo bana bagambako kasitoora ako abooluganda ab'eggwanga lya Uganda IFU bali bakola prayer patrol ne bagenda okulaba emu ku bifo mu ggwanga eri abasamiza abangi. Bagamba batuka mu kifo ekyo nga emmotoka ezipaakinze mwere essabo ziringa ezize mu kkanisa, era baatuuka nga session egenda mu maaso, musamize akabwejungira, ensaasi zirumye, naye ne bagamba tujja kuyingira munda tulabe ki ekigenda ddala mu maaso. Bameka balegenzeko mu ssabo katubanika mukono Mukama yeebazibwe. Nzirikira mama wange yantwalayo nga nkyali muto naye Mukama yansaasira. Mukama yeebazibwe. Anyway, bwe batuuka omwo basanga abantu bawa obujulizi nga omusajja omu eyajja okuwa obujulizi nga azze okwebaza bajjajja n'emisambwa egyamuwa obugagga. Njagala mbuuze ekibuuzo, nga obugagga bayogerako bali bwenkanawa? Njagala mumbuuze. Yali awa obujulizi nti yaliwo za Lweks zaali 3 okuva lwe yajja okusaba obugagga eri bajjajja. Kanakomyewo okwebaza nga wiiki 3 zikoze eki? Ziiseewo. Naye nga obugagga bwayogerako obudde obwo nga sitaani n'emizimu oba n'emisambwa n'ebirala nga bimuwadde biliyoni 3. Mukiwulidde? Kozi biliyoni 3 zibeera. Okay, kale obukadde 10,000 meka? 13,000. Njala obuuza kulinaanye, singa ofunako obukadde 2 byokka, mumbuuliza kulinaanye, oyinza kukolamu ki? 2. Naye baali bagenze kwebaza sitaani kyakoze. Naye abooluganda, gwe nange ebintu Mukama byatukoledde kavunanga omwaka gutandika paka olwaleero tuyinza okubibala? Tuyinza okubibala ebintu Mukama byakoze? Entalo zalwanye, emigga gye tuyiseemu, ensozi ze tuwalampye, abalabe be tuwonye, okufa kutuyiseemu, tuyinza okubibala? Tetusobola. Naye Mukama yatuluŋŋamya nti Sande eno tugiweeyo okwebaza Katonda olwa guno mwaka gwonna. Era nempita omutwe gw'olwaleero yakuwa waffe weebale nnyo olw'omwaka guno 2025. Media mpe ku screen eno teriiko, eno screen teriiko, mugiseeko, munyambeko awo, antidoro tuyambeko. Tugamba nti yakuwa weebale nnyo olw'omwaka guno 2025. Era ng'essira lyaffe lyakwera ku lunyiriri lumu lwokka olwaleero, Zabbuli 5 olunyiriri lwa 23. Zabbuli 5 olunyiriri lwa 23. Nga bwe ntera okubagamba bannange nti tube ne Bayibuli zaffe, kubanga bwe tujja mu kkanisa tujja kubeera nti tusanyusibwa, tujja kuyiga. N'olwekyo tubenga ne Bayibuli zaffe n'akatabo kaffe mwe tuwandiikira. Bayibuli egamba bweti, eya Zabbuli 5:23 egamba nti buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza angulumiza, naye alongoosa obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Kanziremu olunyiriri olwo nate. Bayibuli egambye nti buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza akola atya? Akola atya? Angulumiza. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ki? Omuntu aba akugulumizza, kyo kitegeeza ki? Aba akutaddemu ekitiibwa,
by'oba okoze aba abisiimye. Era abanga agamba nti mazima ddala gwe wootali siyinza kubeerawo. Bayibuli egambye nti oyo ampa ssaddaaka ey'okwebaza angulumiza nze. Jjukira nti Mukama ayagala kimu kyokka kukola ki? Kumugulumiza n'okumusinza. Kati buli lwe tumwebaza, Mukama webale nnyo omukka gwenzisa, amaanyi gompadde, emmere gye ndidde olwaleero, engoye ze nnyambadde, Mukama oba omuwa ekitiibwa. Ekitegeeza buli lw'otoba muntu asiima oba ovoola Katonda. Owooluganda olina obujulizi? Nze sirina bujulizi. Zabbuli eno yonna eya 50 yawandiikibwa omusajja ayitibwa Asafu. Asafu ono y'omu ku bayimbi abali ne kabaka Dawudi mu biseera bye oba mu budde bwe. Yali musajja muyimbi ng'ayagala nnyo Katonda. Ne mu Zabbuli eno nga Mukama alinga alina ensonga ku nsi ya Isirayiri. Era ensonga yali bweti nga Mukama agamba nti mmwe abaana bange ab'endagaano abanjagala, abalina okuba nti munjagala, bye mukola tebinsanyusa, ne bye mumpa tebimpa kitiibwa. Kati Mukama abagamba nti senga mulaga nti nno ndi Katonda wammwe, ssaddaaka ze mumpa zino okubeera nga zituukiridde okumpa nze ekitiibwa. Mu kitabo ky'olubereberye tulaba Kayini ne Abyeri. Abyeri ono yawaayo ssaddaaka eri Katonda. Ye yalinga aleeta birime, ntula, nakati, bogoya nga byawaayo eri Katonda. Muganda we ng'awaayo ki? Ndiga. Naye ng'endiga gy'awaayo aba agikebedde bulungi nga yeyiyo. Omanyi eriyo endiga muzibe, mwali yali abye ku ndiga etalaba nga maaso gaziba. Tumugirabangako. Ate ennema mwamubeerawa. Ani yali abe ku mbuzi ennema ng'etambula bambi naye nga nalibakulu Mwakabaka alina amagulu gaali 3 naye nga katambula bambi. Katamu kye bakolanga Abayisirayiri nga ezo ennema ezo katayagala katwala mu yeekaalu, akakondozze akaweddemu ensa kwatikawaani Mukama Katonda. Naye Abyeri ng'afuna endiga ensava. Atumanyi endiga ebeera n'omukira guba munene bwe guti gumusaba. Era mu Buganda bagisalanga nakulise ne bagirya bulijjokka omukira olw'amasavu gaago. Abyeri ng'awalitayo endiga ensava. Era kyobulaba nti no Mukama agamba bino ebya Abyeri mbikkiriza, naye bino ebya Kayini bikyabulamu. Zabbuli 5 etuzaayo mu lubereberye nti Mukama akyagala ssaddaaka ezimuweesa ekitiibwa. Luno olunaku olwaleero twabagamba Sande yagwa mweteeketeeka booluganda, funa akabaasaako, embaasa we ziri wano, tutekemu ssente ez'okwebaza olunaku olwaleero. Obusente kambuyita obusente bwogenda okuleeta katono nnyo ku ebyo Mukama byakkoledde. Katono bwe kati. Obulamu bwolina bwenkana luddawa. Emitwalo Mukama nja kuyisizaamu gyenkana luddawa. Tuteeketeeke tuweeyo. Bayibuli egambye nti abo abaita ssaddaaka ey'okwebaza bangulumiza nze. Okwebaza kitegeeza titugamba Mukama nti byonna bye nnina bibyo. Obulamu bwe nnina, amaaso ge nnina. Abakyala bamanyi gamanyi nze Mukama yapa amaaso amalungi, anti amaaso agambira. Maama aga amaaso nago ga Mukama agembira.
Mama nze Mukama yampa entumbwe. Naye entumbwe nayo ya Mukama. Hazi Mukama yankola bulungi. Ka Haiti keeku American Haiti. Naye American Haiti nayo ya Mukama. Toyina koyina kankujukize. Mama bwe yakuzaala wajja bwereere. Bameka bali bambadde suit wano nga babazaala mu ddwaliro. Ngaba bambadde gomesi ennungi ez'ebikoola. Konna koyina toyina koyina gwe era mu mubiri gwe oli mupangisa mu mubiri gwe oli mupangisa. Katonda yenna nnyini. Tujja okwebaza olwaleero olw'ebyo ebingi Mukama byatukoledde. Era mu kwebaza kuno nga tuwa Mukama ekitiibwa ekimugwanidde nga ye Katonda mwene. Ebyokulabirako banange sina kubimana nayo guno Mukama byakoze. Katubale ekirabo eky'obulamu bangi bafu mbadde muganda wange Martin nga tutandika ku makya nti gwe guno mwaka olwadde nomera ka panadaka noddamu n'otambula ne weebaza Katonda. N'eriyo abalala baagana ne Bulaaya okubajjanjaba ne bafiirayo. Gwamira ki? Panado ki? Emu. Toweza siringi 1000. Otabeera Katonda bannange. Tabeera Katonda. Tubalina agalwadde agatutawaanya. Kino kinnuma wano, guno munnuma wano. Mukama n'awonya. Era Mukama n'asaasira. Mukama atwadde obulokozi. Twalokoka. Sigamba twabalesegayo obulungi wadde n'Akatonda. Naye olw'ekisa ekingi gwe oli mwana wa Katonda. Oli mwana wa Katonda. Oli mumbejja. Oli mulangira. Oli mwawule. Nesani wabaakulaba akutya. Lwaki? Anti akabonero k'obulokozi kali ku ggwe. Bamalayika bakukuuma. Obukumi bw'olina busigana bw'omwami Sale omwami Museveni kubanga ggwe oli mwana wa Katonda. Mukama naye abituwa ebyo. Mukama n'atuwa ekkanisa. Tuli mu kkanisa yaffe ku ttaka lyaffe. Era tukwata ku nkoona bw'ate mweyongera eri ng'ate mumpeeza okupangisa ataliiyo. Twebaze Katonda. Tutule katebe akalungi. Obulungi bujja ne ketuna kati n'essaawa zino nako kalungi. Mukama yeebazibwe. Twebaze Katonda olw'amaka ge tuvaamu. Maama wo we mwebalize Katonda. Taata abazadde bo gy'owasa omukyalo oba gy'ofuna omwami. Twebaze Katonda obufumbo obutukuvu bw'olina. N'abalala bangi babuyalina naye tebabulina naye Mukama gwe yabukuwa. Mukama tumwebaze olw'amaanyi g'atuwa buli lunaku. Omwaka okuva lwe gwatandika tulekera ngaawo kussa emisana oba n'ekiro. Ogwo omukka ogujja luddawa. Ate Mukama takuweereza nko na bbiiru nti kati mpa kati eza oxygen kale zino sasula zino. Byabwereere. Mukama byonna yabitukolera n'atakoowa. Mukama atuwadde abaana. Mukama tumwebaza nga ffe abazadde. Tulina abaana. Omwaka gwatandika nga twebuuza Mukama ye school fees z'abaana zinaavaawa. Bameka abazadde bannanga bali wano bali nga twebuuza naye weewuunye omwaka guweddeko academic year ng'abaana bayise mu masomero. Mukyala kimu bagamba nti omwana ali Nairobi. Ezo sente si ntono bannanga b'Oluganda. Halo. Era n'okugenda olwasuka yalinnya nnyonyi. Katonda kisoboka. Mukama mwebaza abaana bange bakomyewo era kati awaka kati walanise okubuguma. Bakomyewo. Kulokuna najja bawala bange babiri abali eGayaza. Omuwala omukulu eruyera nga guno omwaka yakulembedde aba art section bonna. Omwaka omulamba. Oyo bw'atabeera Katonda abeerani. Ye ggwe ateebaza oba wabaaki. Mukama tumwebaze bannaye. Nammwe abaana mwebaze Katonda bazadde bammwe. Abaana bangi balina bazadde. Abamu ku abaana bawala n'abalezi kuba kati ofunye muka bubuka naye kati ni musajja. Usula mu nnyumba yaani.
bakusuza kakana webaze Katonda olw'abazadde bo si batuukirivu weewaawo naye beebalize Katonda olwabwe kubanga bo Mukama yabateeka olw'ekisa ekingi. Twebaze Katonda olw'ebyamagero Mukama byakoze ebitaweddeeyo. Abaana baffe ne bamanya Katonda, tebali tunenya. Tulibagamba twabulanga mu kkanisa, tetwabawa mwenge wadde bwakata wadde liralira, twabalaganga Yesu. Tebagenda kwerabira. Twebaza Mukama olw'obugabirizi bwe. Bintu bitya Mukama byakoze bane guno omwaka. Obugabirizi bwa Katonda. N'atuwa emmere, n'atuwa amazzi, n'atuwa engoye, n'atuwa omukka, n'atuwa omunnyo, obutungulu, ennyaanya. Si kituufu? Bino biviri Katonda. Buli kamu konna tewaleka tulinawo. Tubaza Mukama n'ebbanja ly'ekkanisa ligenda likka wansi. Ligenda likka wansi. Katuli kundiza ku milioni nga 19 ze batubanja. Abaali ku 5 waggulu mwaka ngutandika. Obataba Katonda bannanga abeerani. Twebaza Katonda olw'omukwano gwe tuyina eri Katonda n'abaganda baffe. Twebaza Mukama atutaasizza embeera ez'enjawulo ennyo, obubbi, n'atutaasa okulumibwa emisota, n'atutaasa obubenje, n'atuluŋŋamya mu makuba g'obutuukirivu. Katonda yatusobozesezza n'okuba tusobola okumunoonya, tusaba Katonda n'atusaasira. Muno mu kkanisa tulina ekyoto kyaffe ekyokusaba tekizikira mwaka ku mwaka ekibeera ku mutimbagano tekizikira. Olwokusatu tubeera wano tetupondoka. Ag'amaanyi si ga buntu, oyo Katonda mwene. Mukama bannanga tumwebaze. Mukama atuwadde obumu ne twagalananga ne tubeerawo bannaffe ne tuyimirira. Sigamba nti bakiha naye olw'obumu obwo Mukama tukimwebaliza ekyo nti tuli kkanisa. N'olukubira oluwedde mukwano gwaffe atwaluddawo Antimonika mutabani we yamufaako. Yafaanduza ku lunaku lwali lwakubiri ekiro myaka 15. Yazaalibwa n'obulwadde nga baali buzibu nnyo, n'abeetamu nga yali emyaka 3 gibadde emikambwe ennyo eri obulamu bwabwe. Naye twebaza Katonda nti newankubadde nga bamukuma temwaliwo, ffe abaaliwo twesitula nga ne tumukubagiza, ne tubeera ne ku lumbe, ne tukozesa ku kimu eky'ekumi kye mutuwa, ne tugula ensawo y'akawunga, n'ensawo y'omuceere, ne sabbuuni, ne sukaari, ne tugenda. Njala mulye kino, omwami we si mulokole, musiraamu, naye omusajja bwe yalaba twetwetisse n'agamba mazima ddala muli kkanisa. Ono musiraamu. Naye bibadde emirundi mingi bantu bangi tubeereddewo nga bafiddwa abaganda abantu baabwe. Not this year. Taata ono yafa twaliyo bwe twagenda Arua kuziika. Omukwano ogwo gwa bwa Katonda. Ab'emagere Mukama yeebazibwe. Magere okwo kwagala kwa Katonda. Si ffe nga ffe abantu singa twali nga ffe abantu bandi batukola bintu birala nnyo. Naye okwagala Mukama tumwebaza nnyo olw'ebintu byakoze ebingi. Ng'ekkanisa Mukama atukoze bulungi. Njogedde ku bbanja lyaffe, njogedde ku kusaba okw'ekiro emyezi 12. Twebaza Katonda tuno Katonda ffe tubatiza abantu baffe wano wennyini nnyini mu baptismal tanka yaffe wano. Byonna byamagero Katonda byatukoledde. Mukama n'atuwa system endala eya sound system. Byonna Mukama yabitukoledde. Mukama tumwebaza. Abamu mukoze courses ez'enjawulo. Of course tusomera different levels. Naye Mukama tumwebaza. Abasobola okukola course ne muzimalako. Nange olw'egyo nakolako ey'amangu ne ngimala kati nkola birala. Byonna maanyi ga Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. Twebaza Katonda kubanga Mukama atubeereddewo nnyo. Emirengo Mukama gyaguddewo. Enzigi Mukama zagguddewo eri obulamu bwo. Mukama okukulaga nti akwagala. Era nga bw'omusinza
neggulu nalyo liyimuka kubanga liwulira eddoboozi lyo. Mukama tumwebaza tuwadde okukkiriza wamu n'okuba tulina essuubi eri obulamu bwaffe. Abamu ku ffe tetwalina ssuubi, obeeraawo otyo naye Mukama yatuwa essuubi nti mmanya nti bwe neebaka olwaleero nja kuyimuka enkya nga ndi mulamu. Mukama yeebazibwe. N'olwokubiri nja kubeerawo nenkola ne pulaani ez'omwaka omulamba, era kati bebe kanisa ffe amaze okukola pulaani yaffe ey'omwaka gonna gonna omulamba ogwa 2026 yonna kejjenge paka Desemba ewedde. Lwaki? Tulina okukkiriza tujja kubeera balamu, tujja kubeerawo. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama tulina omwebaza olw'ebirungi byatukoledde. Kati we twasomye ebintu byabadde bingi nnyo mu lunyiriri olwo, naye muzikirize bimenyemenyemu emirundi 4. Ekisooka, Bayibuli yagambye nti buli ampa saddaaka ey'okwebaza angulumiza, naye n'oyo alongoosa obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi obwo bwa Katonda. Ekisookera ddala nga bwe tukirabye mu byawandiikibwa nti buli lw'oweebaza Katonda, Mukama oba omuwa ekitiibwa. Tugende mu maaso bannange, twebazinga mu Mukama ku makya, mu ttuntu n'olweggulo. Essaawa yonna tubeere nga tulina emitima egyebaza. Gye nabadde nina mwannyinaze eyankuza nakulya mu mikono gye, abeerawo Kanyanya. Kati mwannyinaze oyo maama wange omugenzi ne maama we naye omugenzi baali ba Luganda. Kati mwetuva omwo naye omukyalo oyo yankuza. Omukyalo oyo kati maama we ye bamuzika Kapeeka. Bameka bamanye Kapeeka? Kapeeka Semutolu Mbuluweero nedda Masuliita. Kati nga tukola kinga nga tugenda yabaira ngambi tugende mu kyalo kyewaabwe. Nze abadde driver we mu motoka yange. Mbavuga abantu 8 bajjudde bati. Batuuka Kapeeka. Ntalo ziriyo nnyingi. Bannamagye baagala ttaka lyabwe. Nene mbagamba bannange, wali nga bannamagye baagala ttaka lino, tukkirize Katonda yayina amaanyi okulwanirira abo abatalina amaanyi. Nembazaamu amaanyi ne twebaza Katonda. Naye twagenza okukomawo nga mwannyinaze ono afunyemu naye kati naye amaanyi agamba waayi Mukama ono mulungi ono katumwesike. Kimenya naye yalokoka, wadde kati nga naye akaddiye yalokoka. Naye kikingamba kino mu ebyo ebyabadde Kapeeka byonna mwabaddemu okwebaza okw'enjawulo. Okugenda ffenna awamu n'okuba nti okugenda kuno bafunyemu ate okuba nti bafuna essuubi n'okuba nti embeera mbi Mukama aba akyasobola okubataasa n'okubayamba. Tulina okwebaza Katonda. Tulina okumwebaza kubanga bino byonna Mukama yabikola. Era bwe tukola ebyo Mukama yagala tukole ne tumwebaza, tumuwa ekitiibwa kye. Mu kitiibwa ekyo naye Mukama n'agaziwa. Kino kankiiseewo nti buli bwe weebaza Katonda byakwadde olwaleero oggulawo obuguzi ate enzigi okulaba ebyamagero ebirala. Abaganda bagamba etasiima ebulwagiwa. Webala akola ki? Amala ebintu. Katubanga gwe tosiima tojja kufuna, tomatira, oli muzibu. Era omuntu omuzibu abaana emikwano giba mitono. Tasiima, tasanyuka, tasekaako, tabwenya, ali awo nana kimusanyusa. Mukama bannange tumuyimbirenga. Nekomawo nekubamba akayimba kange akalungi kakwebaza. Lwaki? Nebaza Katonda. Era nze nkikola nnyo bwe mba nga ntambula mba mu kwebaza, mbeera na mu nnimi gamba kyafuuka kitundu ku nze. Lwaki? Bwe seebaza Katonda bangenda kwebaza ani omulala? Buuza akulinaanye, bweba twebaziza Mukama ani wogenda omulala okwebaza ani? Mukama ffe yeebazibwe.
Ekyokubiri, okwebaza kututeeka oba kututuusa mu ebyo Mukama byakola okuva guno omwaka gwe tulimu kati omukadde paka omwaka ogujja. Gamba buli lweweebaza Katonda oba weeteekateeka oba obeera mu layini mu ebyo ebirungi Mukama byakoze. Kino kankyogere bwe nti guno omwaka Mukama akoze ebintu ebirungi bingi nnyo ddala, naye ate ebisinga ku ebyo bikyajja senga obeera ng'oli musiimu era nga weebaza. Naye bw'obeera tosiima, anti nze Mukama yankola bw'ati, anti nze nina entondo. Entondo zo zikuyamba zitya? Ye Mukama zimuwa zitya ekitiibwa? Naye buli tosiima, Mukama agamba ggulawaawo omwana wange wuuna yeebazizza. Buli lwebazanga enzigi nga zigulawo endala, obadde enyegere nga zikutuka, obadde obusozi nga bukakkana wansi, obadde ebikona byo nga bitereezebwa. Okwebaza kyamagero ate kyakulwanyisa sitaani naye kyatya. Ba buli lwewebaza Katonda oba omulemesa gyagala okukola. Yesu olwaki tulina okwebaza Mukama mu biseera ebirungi wamu n'ebibi. Yobu bw'atyo bwe yakola. Bino byonna byemugenzeeko naye n'agamba Mukama gwe yatonda eggulu n'ensi. Ekyo tekikyuka bannange. Niwe olina bizibu bitya? Mukama asigala yakola ki? Yatonda eggulu n'ensi. Kati ekyo tujumwebalize ekyo. Wadde nga bino bibi wano naye Mukama gwe yatonda eggulu n'ensi oli Katonda era gwe okyalina amaanyi, gwe olina ekyenkomeredde. Mukama bannange tumwebaze. Mukama tumwebaze kubanga ye mukulu ate w'amaanyi. Ekyokusatu, okwebaza kitentya. Thanksgiving positions us for future salvation. Okwebaza tuteekateeka mu makubo ago ag'obulokozi. In other words, tunyweza obulokozi bwaffe ne Katonda, tunyweza okukkiriza kwaffe, tunyweza kyetukkiririzaamu nti Mukama ye Mukama. Buli weebaza tuba tunyweza ekyo kyetulowooza Mukama kyalina oba nga akola mu budde obujja. Era n'ebiseera eby'omu maaso bibeera mu mikono gye era mu ngalo ze. Okwebaza kikolwa kya kukkiriza. Ne weebaza ebyo by'olinawo olwaleero, naye ate ne weebaza n'eby'otayina. Bameka bannange abakola ekintu ekyo nze nnyo kikola. Neebaza Mukama kati ne mwebaza n'ebyo bye sinaba kukwatako mu ngalo zange. Naye mba ndi awo nga nabyo bituuse. Okwebaza Katonda, okumusiima, okumwagala n'okumuwa ekitiibwa. Tubadde nga tusoma wiiki eziwedde kitabo kya Ebbulaniya 11 okukkiriza. Babuli egamba olubereberye Ebbulaniya 11 lunyiro lusooka nti okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitereeza ddala ebigambo ebitalabika. Okukkiriza kunyweza ebisuubirwa. Ngero okubuuza, biki by'osuubira? Abamu ku ffe tetulina bye tusuubira, tubeerawo bwe tutyo. Nako ne lukya n'ola ne lukya, toyina. Bw'oba toyina, ekyo ky'otayina kyegenda okubisibwamu. Oba ofunamu ki? Toli kyofunamu. Nima bw'olina okukkiriza, olina ky'osuubira, Mukama kyaleeta ekyo. Njagala Mukama atuyambe tube n'okukkiriza nti n'ebyo bye tunaba kulabako Mukama ajja kubireeta. Nga tulina essuubi, tulina okukkiriza, tulina okuwa Mukama ekitiibwa kye. Abaluumi essula ey'okuna tulaba omuddu we Ibulayimu eyeebaza Katonda nti yajja kubeera taata w'amawanga. Naye jjukira nti we yawandika ebigambo bino, omusajja ono Ibulayimu talina na mwana wadde Isaaka, yali taliiwo. Naye ng'alina essuubi nti ye Ibulayimu ajja kubeera taata ow'amawanga. Kwali kukkiriza nnyo okwo. Tolina mwana naye ogamba laba ki ebiri mu maaso. Oluganda nga twebaza Katonda olwaleero, kiki ky'olina mu ngalo zo, kiki ky'olaba mu maaso eyo
ekyokukkiriza oba ky'osuubira okubeerawo. Ensonga esema eyokuna, okwebaza kutukyusa okubeera abajulizi ba Katonda olw'obulokozi bwe. Tufuuka abajulizi. Buli lw'obeera nti oli mukkiriza ng'oyagala Katonda wo, obeera mujulizi eri abatana bakukkiriza Kristo Yesu. Buli Mukama olwakola ekyamageri obulamu bwo, n'akuwa obulamu, n'akujja ku mwenge, n'akuwonya bino ebyali ebizibu ennyo, obeera bujulizi eri amawanga. Kubanga baba bakulaba, baba batubaza. Mukama yeebazibwe. Waliwo omukyalo mugwe nasisinkanye jjo nga ŋŋenda ene w'amannyinaze, babeera Kanyanya gye namugye. Mukyala n'aŋŋamba, Ssebuguzi, wakula dda? Mugamba, nnyabo nakula. Batulabanga nga tukuba omupiira ku kyalo nga tukyabba ebikajjo. Meka babba ku bikajjo? Omukyala n'agamba, naye abaana nga bakula, kati ye nze ni musajja mukulu, ebiseera byabwe be baali ng'ate abakulu. N'agamba, naye wavaamu omusajja kaakati? Nemugamba, ndi musajja, nina abaana 4. Mukama yeebazibwe. Lwaki? Tuba bujulizi. Beera obujulizi. Tobeera muntu aswaza bwakabaka bwa Katonda. Ne tubeere ekitangaala. Matayo 5 egamba tujja kubeera ekitangaala, tubeere omunnyo. Mu famire gy'ovaamu oli kitangaala, oli kizikiza. Oli munnyo, mulimu ensa oba temuli nsa. Bakulaba olaba egamba, nono gwe ndi wali kale tunakusinkana yeeyo. Tebakulaba nawo. Sigamba nagamba nti noba olina bino ebintu kino, naye obujulizi bw'olina obwa Kristo Yesu bwe njogerako. Tubeere nga tuli abantu abalina obujulizi mu kwebaza. Bwe twebaza Katonda, tufuuka abajulizi eri Katonda. Mukama ayinza okwesiga okubeera omujulizi we ku ebyo byakukoledde ggwe. Ayinza okwesiga oba teweesigika. Mukama gatubere nti no, mu ebyo Mukama yatukoledde, ffe tufuuke abajulizi eri amawanga amalala. Nga tumaliriza guno omwaka 2025, twebaza Mukama byakoze. Twebaza Mukama yagenda okukola. Twebaza Mukama ebiseera eby'omu maaso. Tulinga bannabbi, tulaba ebiriwo kaakano n'ebiri mu maaso eri. Mbagambye nti no bannange, buli twebaza Katonda, enzigi ziba ziggulwa obuggulibwa ate mu maaso okulaba ebyamagero bya Mukama Katonda waffe kuba bibe tebiggwaayo. Era ebiseera ebisinga obungi ffe abalemesa Katonda olw'obutakkiriza, olw'obutaba na ssuubi, olw'obutabeera nti no tweteeka we tulina okubeera mu maaso ga Katonda. Mu Bayibuli tulaba omusajja Pawulo ne Siraasa baali mu kkomera. Baasaba, ne bayimba, ne basinza. Naye ekimu ku kye bakola ekyakisinga obukulu kwe kwebaza Katonda. Era mu kwebaza okwo n'ekkomera lye baalimu enzigi ne ziggulibwawo. Tukkirize Katonda ti mu kwebaza kwo enzigi za Setaani, enzigi z'amakomera Setaani mwakusibidde ziggulibwewo, n'enjegere zikutuke, n'ebikomo bikutuke. Mukama kubeerawo amakubo ng'oyita mu kwebaza Katonda waffe. Buli lw'otasiima oba weggalira. Mukama atuyambe tubeere ekkanisa yeebaza. Bw'ojja okusinza Katonda tutuna butunuzi bw'oti, oli yambadde kala ki? Bulu. Okay. Ate tutuna kugamba tekirowooza nako nti no tekiba kirungi. Otuna butunuzi bw'oti nobanga oli abaziza omusango, notuli oli notunya nono bw'oti nakyuka nakutunulira bw'ati. Kuntunulira weza kutunulira Yesu Kristo. Yimusa amaaso ge eri ani? Eri Yesu Kristo. Ye mulokozi. Bwe tujja okusinza tontunulira nze saagala kumanya, nange naza kusinza. Mukama yeebazibwe. Tubeere ekkanisa esinza, tubeere ekkanisa eyeebaza,
tubire ekkanisa esiima Mukama byatukoledde ebyo birungi. Pawulo ne Sayiraasi bw'atyo bwe baali mu maanyi amangi ennyo. Mu Yokaana 6 Yesu bwe yazimbulukusa emigaati mu bantu 50,000 yasooka kwebaza, era bwe yamala okwebaza emigaati ne gizimbulukuka. Tukkirize Katonda nti naawe bw'onooba weebazizza emigaati oba byonna by'olina bijja kuzimbulukuka era bigaziwe. Lwaki? Kubanga okwebaza n'okusiima kulina amaanyi. Njala kumaliza mbabuuza ebibuuzo bino abooluganda. Njala weebuuze ggwe nti mu bulamu bwange Mukama ntera okumwebaza oba mbeeranga sibala mu mativu sawa yonna, mba neemulugunya ye mama n'otuusaawa. Mukama bannange atuyambe. Teri muntu ayala kubeera muntu ali okulwa n'omuntu okumpi eyeemulugunya. Ababeera bazibu era buli omu. Naye omuntu eyeebaza waliwo ekifo kimu maama wange tunaba kufa. Yabeerako mu kifo bakiyita Kigayaza Road awo bakiyita ennya ligenze, nja kulijjukira. Kakati bwe nagenda okulaba maama wange buli mwezi tukola shopping nnungi, sukaali we biki byonna kakuniya butunga nnungi, emmotoka ejjange eyogedde genda wa maama. Naye waliwo omukyalo omukadde ng'abeera kumpi naye awo. Mukyalo ono omukadde twatuuka ekiseera tugamba naye omukadde ono yalabirira ne maama waffe okumpi, kati bwe tuba tugenza okulaba maama naye tumufuniriyo ekintu kyetwakola n'omukyalo wange. Kati bannanga omukyalo oli mukadde oli mwagenda ng'omulaba omukazi ng'asanyuka ng'agala na kubuuka mabanda olw'essanyu eringi. Era kankubulire okuva ku lunaku olwo etwaddeyo kugamba tujja kumuwa akantu konna, naye nga bwe tugenda kaba ak'omukadde oli kalina okubeerawo. Lwaki? Nga musanyufu. Oluusi nga sina ne maama wange okusanyuka. Kankyogere kimanyi maama wange ali mu ggulu kakati taliiwo wano, yalokoka naye. Mukama yeebazibwe. Lwaki? Omuntu eyeebaza aba ayanguwa, aba ayanguyirwa. Mukama yeebazibwe. Kati badde mbuuza nti obulamu bwo weebaza. Ekyokubiri, mu kwebazaakwo obeera w'amazima, obuyisaako obuyisa. Mukama twagambye okwebaza, kale weebale nnyo Mukama. Obeera w'amazima. N'ekyokusatu, okwebazaakwo kuyinza kutya okufuuka obujulizi okusika abalala badde eri Katonda. Kiyinzika kitya? Mulowooze ku bintu ebyo abooluganda, ku bibuuzo ebyo nga tugenda okwebaza Katonda waffe. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero n'olw'ekigambo kyo. Ne Sande eno ey'enjawulo ennyo mu kkanisa yaffe gye twateekateeka okwebaza. By'okoze Mukama bingi, tebiyinza kuggwaayo. Tutuyinza na kubyogera wadde okubimalako wadde n'akatono. Naye Mukama tukirize tugambe nti twebale nnyo Yesu okutuyisa mu guno omwaka 2025 ogenda okuggwaako. Mukama tukwebaza olw'obulamu, olw'obulokozi, olw'amaka gaffe, emirimu gye tukola, abaana baffe n'abazadde. Tukwebaza Mukama ensimbi z'otuwadde, entalo Mukama z'olwanyi, amataba ge tuyiseemu, ebibira bye tuyiseemu ayi Mukama, ensozi ze tulinnye, n'ebiwonvu by'otereezezza.
Tukwebaza Mukama entalo z'olwanyi ez'omubiri n'ez'omwoyo, ez'ebyenfuna, ez'obulwadde, ez'obulamu. Mukama tukwebaza. Tukwebaza Mukama nti otubeereddewo nnyo, wadde nga tubadde batuukirivu nga bwe kitugwanidde, ne Mukama otulaze ekisa kye kingi Yesu. Mukama ejjalo ligulumizibwe, era Mukama etenderezebwe Yesu. Katugenda mu maaso Mukama n'okwayo olunaku olwaleero saddaaka ey'okwebaza. Mukama gikkirize. Omuddu wo Sulemaani yaleeta saddaaka n'asala endiga 1,000 n'omusobyo okwebaza. Bangi abadde mu Bayibuli baawangayo saddaaka ez'okwebaza. Maama wa Samwiri, Hana, bwe yafuna omwana we Samwiri yafuuka nnabbi, yajja mu yeekaalu naye ne yeebaza. N'abalina obukefu be wawonya, abalina ebigenge, wadde nga bala tebaakomawo, omu yakomawo. Mukama tuzze leero naffe okukwebazanga ekkanisa, okukwebazanga buli kinoomu, n'okukwebazanga amaka. Era Mukama tusaba nti n'okwebaza kwaffe ebeere saddaaka ey'obutuukirivu. Era Mukama nga tugireeta ogiwa omukisa. Ate mu kyo oggulewo enzigi endala nnyingi eri obulamu bwaffe. Guno omwaka guggwako, omu n'omwaka gugenda okujja 2026. Wamugani gwange okutwalirawo mu Yesu, tuweeyo saddaaka ey'okwebaza ku lwa Uganda. Munyira Kitaffe, n'eri Omwana, n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amen.